ekirala eyo ekya deputy chief whip omukazi oli kiyagaana okukkiriza naye ng'ate weekiri ate nga ofiisi nayo ngirimu naye omulamu ogwaleero gw'abavubuka basebo ne bannyabo nze natandika okwesimbawo okuviira ddala mu masomero gye mbadde nsomera ndi prefect paka ku university nembanga muganda wange ono Maseruka nenkulembera abayizi mu Ndejje University awo Kampala campus Emmengo wenava nenfuuka omubaka w'emityana ate ng'era nkyalina mu ofiisi ya guild nga nina ebifo bimeka naye ono bonna mpozi kyabadde agezaako bategeeza kimu abavubuka tulina okukimanya nti olina otandikira eno wansi ddala nga olaba olina obusobozi kubanga omulamwa gwenyagala batuusako omukulu ogwa pulezidenti gwe yatuwa abavubuka twesimbewo ku bifo byonna byonna kugendera ku kyalo paka waggulu waggulu waliwo ani pulezidenti waffe Kyagulanyi ate nga tumuyita muki muvubuka munnaffe so mu mbeera eyo twagala okubategeeza okutandikira ddala wano Mukono nkyanga mwaka guno gutandika nga twetegekera akalulu k'abavubuka tufunye ekitiibwa okulaba nga tusoose kulonkingira wano Mukono akalulu k'abavubuka omubaka w'ekibuga kino olw'okumpita okulaba nga tulonkinga enkola eno ate ne mukola bulungi ne mujja mu bungi bwe buti tulina ebifo by'abavubuka okutandikira ddala ku byalo byaffe buli kyalo so nga tulowooza bw'obanga oli wansi w'emyaka asatu n'okudda wansi buli muntu wano alina ekyalo kyakola ki kyavaako bw'obanga oli wakati w'emyaka egyo tubadde tusuubira okulaba nga mwekolamu omulimu nga bwe tukoze omulimu gw'okulaba nga tusisinkana awantu wano buli kyalo tusiibulayo olukuŋŋaana bwe ruti mutuule mu pulayimale zaffe z'ennyumba ekisookera ddala kuba kukkaanya mu pulayimale zaffe kubeera kukola ki okusookera ddala kyekisookerwako harmonization ne tuharmonizinga nti ono yajja kuwa ssentebe nti ono yajja kuwa vice ssentebe vice chairperson ne tuddako tugamba ono yagenda okukwasaganya ebya institutions ebyaba abasokola ki abali mu masomero so awo okulaba nga ebifo ebyo byonna tubijjuza era nga tumanyi bulungi nnyo mu district tulina okuwangula 10 ku kinne waakyo ebyalo byonna ebiri mu Mukono twagala okulaba nga tusookera wano mu Mukono o tukimanyi Mukono ze zimu ku bitundu ng'etumanya eyo mekka ya NUP ekyo tukisuubira tetwagala bya 90% era twagala okulaba nga bwe tuvaawo kubanga njagala okubategeeza mu bulambulukufu nga 18 display eya electoral commission ey'obulu bw'abavubuka bwekola ki bwetandika bwekola ki so okuva ku olwo ga 18 wagenda kubaawo okutimba ebifo ebyo okulaba nga ffenna tubyenyigiramu tugenda ddala kupaka ku miruka bwe tuva ku miruka tugende ku ki ku magombolola bwe tuva ku magombolola tugende ku constituency level awo tulabe ku mulundi okusookera ddala missoni yaffe twagala okulaba ng'ekibiina kyaffe bwe tugamba nti kyabavubuka tukiteeke mu nkola twagala tulabe nga paalamenti eddako tuyina akiikirira abavubuka mu paalamenti ng'ate wa ambuleera nga wa NUP wano mu Buganda kisoboka twagala tukikole mu east eyo mu north ne mu west kati era wano okulaba nga ntuuse Mukono ngenda kutambula district zonna okulaba
ebyasooka ebya 2021 bino olwaleero bwobanga teweetegese nga gwolowooza nti bigenda kuba byebimu ng'ebya bulijjo ago ogenda kuddako ebbali kuba bino bigenda kubaamu emifumbi bigenda kuba bya mbirigo kuba omuvubuka olina kubeera lwadiko bino bigenda kuba bya kibuli teri byakwemotya omuvubuka talina kukkiriza okukunyigira mu ttooke omuvubuka olina okuba ng'oteekawo omubiri ng'oliwawo muki ate buli muvubuka olina okuba n'eggaali oba olina okubaako n'abakuli ku kino era mukubire bafusoja abo mu ngalo banange ez'amaanyi muvubuka nga tonnaba kufuna overall nga tonnaba kufuna ovulo buli muntu afune ki ovulo ebeerako enkofiira ebeerako zino engato ng'eno gye nnina ng'abaana zibambadde ezo nga mpanvu kuba ezo engato zaffe ezo engato si z'abannamagye kuba naffe tugamba tuli ggye lyaki kuba tuyimba nti lino ejje lyani bwe litakuba telikola ki kati kano akaluka abavubuka bwe tutagagoba tetukola ki mwagala kujja kuba kansala abala kuba meya abala kuba MP naye litmus paper esooka bw'obanga gy'ova nga ku kyalo kyo nga totaddemu maanyi okulanga akaluka abavubuka kawangulwa ng'ate ogamba oli muvubuka awo oba tolina kyogamba kiki bana abatali bavubuka mukola ki bwe muli yensonga lwaki enteekateeka eno omubaka w'ekitundu kino akitaddemu amaanyi kuba naye akimanyi nti okugenda okwesimbawo era okubanga ebintu bino bitaddemu amaanyi ng'otaddemu amaki era kati ye ttiiki y'okulaba ng'ataddemu amaanyi mu mukono ye ttiiki agikoze eki kati gwali eyo ng'olina ky'oyagala weebuze kiki ennaakoze tugenda mu kaluka abaki byoko omulimu agukoze ki kati okuddako gwaffe okuddako gwammwe ku kyalo kyo gy'ova nkubeera enkiiko tolinda nti gundi yagenda okubikuba kubanga nekisinza otulemesa olw'okuba no tulowooza mu mukono buli muntu wa NUP buli muntu agamba gundi ajja kukikola tumaliriza nga tewali akoze eki akikoze bwetandikawo omenye nti gundi yakoze ne gundi yakoze awo tutulawo harmonization weekola ki weetandikira kubanga tukimanyi nti oba ssentebe bwekyala abantu bayinza okubayo nga balinga 10 nga buli omu akikola ki akyagala obwo tebubeera bunafu ekyo tekibeera kibi abantu bannyo babeerawo ne bagamba ku kifo ekindi mu konstituensi y'egundi kuba weegobye otya wekka mu kibiina katwagala okulabanga mu mbeera y'okubeera radical nga tuli very organized ate nga tuli very disciplined nga tulina eki empisa kuba omuntu atalina mpisa muyinza okulowooza nti omuntu okulaba ffe bye tukola mu palamenti n'okuleetera ogabiri atalina mpisa omuntu atalina mpisa yoyo gwe bagambye ekintu nga kituufu nga kivudde mu makubo amatuufu nga kivudde mu kibiina ky'okulembera ky'owekitiibwa era ky'owagira ate n'okijeemera ebyo kabonero namba 1 akalaga nti olina nki mpisa ne bagamba mujje wano ng'abavubuka gwe n'otajja ne bagamba tugende tukole omulimu guno bwe guti tugende ku byalo ffe tukole enteekateeka gwe n'ogaana kiba kitegeeza tolina nki mpisa mu kibiina oli mujeemu olinga oli eyali ebimeka bitaano kwekalakaasa mbagambe tugenda katandikira mukabaki mukabavubuka tugenda kulaba nga tweteekateeka mu mbeera y'okwekalakasa ne wano we tuli ssawa za leero tuli mu mbeera ya kwekalakasa kubanga bino mwami Museveni tabikola ki tabyagala ate ndaba agasirikale akayitawo mutandika okukiitirira nga we tuli wano yenze Ssaabazoggali
tutandise awo n'akalutuba ne tugenda kali nanga tutunakakola ki kagendamu wekweyiwawo bweyi kuyiwawo mubiri tewali birala atubyogera bulungi nnyo nga bawulira kuba tutunde mu kamera mwami Museveni tugenda kukujjako nga tuyiyewo mubiri nga tukujjeeko nga tutukutidde kubanga tukusobola kuba tuli bangi okusinga ku babagolo nabo biri ebintu bambamulire kwekugira mukezi n'osalawo nze wange abanzala nabagamba ddamu era nembagamba ne mu birabo byammwe temunteekamu kubanga wasitoovayo nti owagira President Kyagulanyi babeera bakulabanga omuki ng'omuyekera naye ate temulina okumanya tetugenda kufa kubanga kikumigo gye bakubye Nambozo gye bakubye nze singa twakola ki kati waliwo mbona mulina okulabako nga gwenda kubeera inspired gwenda kulabirako n'ogamba nti ekitegeeza asobola okukuba n'otakola ki tebasobola kututta ffenna ekyo President waffe Kyagulanyi aza akitukola ki akitugamba kubanga singa tulomu twalikaawo nga tebasuuka mitwalo emeka Uganda yonna yina bonna bagase bali emitwalo ameka naye ffe ffenna tuli emiliyoni emeka 4 kikiba kitegeeza nti mukono yokka erimu emitwalo emeka bukadde na bukadde bw'abantu anga tumanyi okujja kukyalangirirako omwoyo ogutatya okulabanga agalulukano tukagendamu namaanyi nabidi nakiro nano okulabanga tuwakulabalosamani wano kuva ku kyalo ku miruka ku magombolola ku constituency ne ku disitulikiti waggulu missoni kulabanga tusiguukulula NRM mu Uganda etya yonna engeri gyetulontingiddewo mukono manyi abavubuka bonna gye bali bategedde kyagaluka abavubuka kabannayuganda bonna so sikaki sikenaalemu okulabanga tusiguukulula abantu abo tusobole okutwala obukulembeze mwebale nnyo mwebale ddala kunga Uganda kunga abavubuka kunga mukono kunga najifuma kunga mukono north kunga mukono south kunga municipality kunga halo Honorable Zake ngenda kusaba ekyamazi ngenda kusaba okkirize babuuze ku bantu bano ana batuweeyo akagambo atukubira Kisuule Minister wa Production and Health Mukono Municipal Council eza apology ainako emirimu emitongole okuyiga omukulu mwebalire ddala bwe munaaleka abantu bo beekolere bye baagala bagenda kukabuga ebintu abavubuka bano balina obusobozi okuwangula tufuna abavubuka bagenda okukika mu Parliament nga bakibiina kyaffe kubanga buli ground be basingayo ki obungi ate n'amaanyi bakola ki naye temukwalibwa nsimbi tubeegayirira wakiri mukubire ku bammwe bazaake mukubire ku bammwe bamuyanja mukubire ku bammwe bamaseruka akatolo ke balina bakabawe mwekuŋŋaanye mukole kiki okusinga ole munaatwalibwa ffe noono kwebuuza n'abalala naye nvumirira nnyo omuntu okulowooza nti bwe munaaba abakandidate onaabeera omu tekiriiyo kubwakansala mujja kubaako basatu ate kandi bagiwa omuntu ki leka kubeera mulabe wooli genda naye muki kubanga gwe bajjeeko gwe bali babajjeeko abalala tuli 8 abalala 4 manya kandi egenda kutwalibwa omuntu ki n'olwekyo bannange mbaagaliza obuvumu baagaliza obutaba na mululu naddala ogw'ensimbi kati sente mwaziwulidde zankoze eki leka kugenda ku ssente bano nabaweereza message ow'ekitiibwa ono tandayimika olwo namuweereza nga ne polisi amanya g'abano tegakola ki tegaliiko kuba babisomola
bamanya omanya ono bw'anaazifuna agenda kutegeeza abaki naye omulala olufuna awoza kambaweeko esepiki kambaweeko amasowaani ebyo si ebizibu by'eggwanga ki mukama bawo omukisa LUP LUP Natani nga nera kwaba kwenda ndikomu kwaba besindi okulaba nga tukiikirira kyanisa bukawunte mukono district mukono north tukimanyi bulungi nnyo nti akakiiko k'ebyokulonda kayisa enteekateeka oba roadmap yaako era nga kiraga bulungi ti mwezi gw'omukaaga tugenda kutandika kyasanyu nnyo kubanga tufunye omukulembeze okudira ddala ku national okubaako ensonga zalaka basomye biki bituyinza okukola naddala mu ebyo engeri y'okukumamu naddala akalulu kabavubuka nakyo ekirina okukolebwa twagala okubebaza mwebalire mwebalire nnyo okusomezebwa kubaddewo era tusuubiza nti wakkiri tetufunye okusomesebwa kuno batuganye okukwata obusentesente ku mitwalo ebiri katunabaako kyotuukiriza so yensonga etusuubiza nti wakkiri tunagenda otuukira akalulu ka general election nga tulisa ebifo by'abavubuka 90% batugambye 10 kyennyini naye tusuubiza nti 99% tujja kuba ebyabavubuka tumaze okusendiwalinga twagala okwebaza abantu benakisonga baagala nnyo oli abadde agamba nti tuli wala alwawo tusisinkana naye nga tulina okukimanya tulina ttiimu z'abalooya ez'amaanyi eza NUP ezijja okugobera nga buli omu oyo anaaba akoze eki akwatiddwa kuba balondamu abamu ku ffe ne batukola ki ne batusiba so tulina ttiimu z'abalooya nnyingi nnyo newane mukono mu balooya mubakola ki mubalina mwebali so mu mbeera eyo mbasaba mubeerenga mwekkiririzaamu nga muba n'amaanyi mumanye nti tukisobola gwe kasitooti okusiba omanya togenda kukolerako ddala so ebyo tetulina kubitya tubisuubira newembava wano basobola okukwata ne bakola ki naye babeera bankutte temulina kulowooza nti omulimu gukoze ki